ojukira omwami yakube yavise muto yagandi wetwagendayo musomo ne mwami Kasiri kuva olubambi batandise okubafuna abalenga bali bavudde omukyala yali yavuddemu embuto okumala ebbanga eriwerera ddala naye yali akuba no kwebaza nti bwe mwajja ku musomo eyo mwatuyamba nnyo kuva olwo omukyala kati yakazaala abaana basatu twagendayo mu biseera biri byadda n'olwekyo ekigambo ekyo ayamba mu kupreparinga omukyala abadde alina obuzibu mu kufuna olubuto balancing up your hormones n'ebirala byonna at the same time ng'omaze okufuna olubuto omukyala ono afuna ebigambo bino batera okugenda omanyi bwe batera okugenda mu clinics kyetuyita antenatal clinic ebintu bye bakimayo ennyo okukuuma olubuto luno bakimayo folic acid yoyo ne bakimayo ne vitamin A byebintu byebatera okubawa okuyambira ddala omwana ono akula aleme kuba nti naanaazaalibwanga mugogo bwenjogera omugogo oba ogumanyi gwe guki mwana ono atasobola kutuula spinal corridor nga tetedde bulungi kakati omuntu alya okura ng'ali pregnant ng'ali lubuto afunira ddala ebyo byonna ebirungo ebyetaagisa okukuuma olubuto lwe omwana oyo ng'ajja kuzaalibwa bulungi ng'akula bulungi n'olwekyo yes kyetuyita healthy pregnancy kakati ate at the same time ku lunaku luli olusembayo olwa leba alyoka ayambibwa ennyo kubanga olw'ekiseera era kino kyetwayogeddeko misilege eno eyambira ddala okuba nti no tukiyitanga kumenya nti ayamba okumenya abaganda bakozesa nnyo ekigambo ky'okumenya okukoza amagumba omwana ayitewo teweetaaga ddagala ddala lyonna nga obadde olya okura nti ate banne ate mmenya okura nyini yenyini yamenya ajja kubanga akuyamba okusobola okujjanjaba okugenda mu labor ward era nodduka mu speed ntono nnyo nkugira kutinga akano kakubyewo sebo tokakubawo ne kagwe kabona oziwe ng'okazadde bulungi n'olwekyo ekigambo kino kituufu nnyo twakirabako twagendako mu misomo gyaffe ne tugenda mu mambuka eyo ne tulaba kubanga nabadde eggulu nagenda ku Thursday nakomyewo ku Monday naye nalaba nga buli wooteri woogenda Otego baba mitani Otigo nga wali buli wogenda nga wali era lyose nonyibulya kubasa ayogedde manya ganjawulo okulona ayina amanya ganjawulo mu bitundu ebyenjawulo muyumbulaya bwaba mita ladies finger ati wano waffe wano tumuyita binda abayindi be bamwireta abayindi bamwita bindi kakati ndoza ne batuyigiriza ntumuyita binda ate bwogenda wano wonna muteso mu east mu nsi zino ezituliranye bamwita bamia kubanga abawarabu bamwita bamia bamwita bamia sebo ekigambo ekyo oli onkoze bulungi nnyo okunzijukiza Otigo era nali Otigo banga lye naliyo nandyaku Otigo naye olaba engeri gye bategekamu gundi yaabwe plate yaabwe nti eyamba nnyo omuntu okuba nti wakati bo badira ati ne bamuteekamu mu binyeebwa ate kyongera ddala nga bw'oyogedde ku kumenya kitegeeza nti omukyala ajja kubanga kimuyambira ddala kati bwe tuva ne tugenda mu maaso nti mu mubiri gwonna gujjudde mucous membranes kakati mucilage eyamba nnyo okukuza n'okutebenkeza n'okujjanjaba ze tuyita embubi eziseerera eziri muntu omuntu yakolebwanga bwe twagambye nti alina mucous membranes awantu wonna wonna ekigambo bwe tutuuka ku kigambo ekikwatagana ne amagumba gano ennyingo awo tubadde omugongo mulimu joints ezo zirimu ekiseerera ekiyamba ekikola nga oil amagumba gano galeme kwatagana na kuubagana n'olwekyo synovial fluid yatera okubeera wakati awo mu magumba naye abeera constantly replenished kwegamba obanga buli kaseera omuzza bupya buli lwolya okra ekiseerera ekyo kyongera bulungi nnyo okuzza ebitundu ebyo obupya noba nti no tofuna buzibu bwonna mu bujjanjabi bwennyingo mu bujjanjabi bwennyininyini tetusobola kwewala okra okra teeka okubeera part mu kigambo ekyo kakati okra ayinayo wayambira mu kulya emmere mu gat wano okuba woomirira emmere wano okutandikira mu kamwa woolira emmere awo agenda okufulumira dda okutuuka eri wansi gy'ofulumira
awo no tulina kyetuyita mucous membrane eryawo eyamba ennyo mu kugoya emmere n'okugitebenkeza obulungi etambule eyitemu okutuusa lw'ogifuluma nga nolwekyo okra ayamba nnyo okuzza olububi obwo lupya buli lw'omukozesa era ayamba mu bintu awo bingi nnyo mulungi mu kuba nti nno aziiza kyetuyita constipation okwesiba kw'olubuto omuntu nga tafuluma bulungi ate weewuunye nti n'omuntu ne bw'aba nga addukana ate okra ekiseerera ekyo kiyamba okuziiza n'okuyimiririza ddala okuddukana. Can you imagine? Nti kiringa kiri contradictory nti ate aziiza constipation ate n'aziiza n'okuddukana kubanga ye olw'ekiseerera ekyo kizingazingako amazzi agandibadde gafulumira mu diarrhea nekiyamba nekistopinga diarrhea ate at the same time nekiyamba okutebenkeza emmere obulungi n'okulinga n'okusibira obuto mulungi nnyo ssebo bwe tugenda mu kigambo ekya sukaali obulwadde obwa sukaali mulungi nnyo kubanga slowing down sugar absorption oba glucose absorption mu musaayi at the same time nagibounding off erimu excess nagifulumya ng'ogifulumya bufulumya n'olwekyo mu bujjanjabi bwa sukaali okra ali wala nnyo era mukulu nnyo awo mwogerera awo oba ogenze mu kiva oba ogenze mu kaawa ekiva ne kaawa byonna bikola naye nkyali nnyo ku kiva olwaleero ekyekaawa tugera mu lunaku olulala kubanga tujja kusigala nga tuli kunaakani okumalako ebbanga eriwerako nga twogera ku okra abantu bongerera ddala okutegeera obulungi bwa okra era lwaki okra bandibadde tebamuleka kumulya mu nva zaabwe n'okumulima nakwo tujja kutuukako eyo gye bujja mu maaso oluddako abaana ayagala basobole okulima ate tekyetagana kugamba nnyo leero ku mulundi guno engeri katonda gyaleesemu eno enkuba esooka kati olwaki oba olinda kubanga okura bw'oba omukuzizza okutuuka ku fuuti nga 2 abaawo asurvivinga drought periods kati lwaki tosimba kubanga enkuba yino katonda agikuwadde n'olwekyo nebonabaawo tegezakola omuti negubanga obulawo gwamuwogo negusakatira bulungi negugenda ddala bulungi nnyo waggulu kakati ssebo okra mulungi nnyo mu kujjanjaba embubi twali twogera ku mbubi amaaso gano gali si maaso gokka naye buli ogani gy'olina mu mubiri yeetooloddwa olububi olw'ekiseerera esobole okumuvinga mu direction zonna nga terina buzibu kibeere ensigo ebeere kibumba kibeere buli organi gwe gy'omanyi mu mubiri omutima we gutudde kubanga ntera okuwa abantu ekyokulabirako nti eriiso lino oliraba nenkuga nti tunuuliza eriiso ku siiringi nga tokyusiza mutwe gwo otunuuliza eriiso ku saidi ne saidi otunuuliza eriiso wansi ku kapeti nga tokyusiza mutwe gwo weguli kitegeeza ki nti eriiso lino lisobola okumuvinga mu direction zonna olwa mucous membrane eri eruliko naye twetaaga okumulya lwaki tusigale nga tugikuuma nga teri depleted nga teweddeewo abakazi bwe bagenda bakula nga bakaddibwa abantu bwe zigenda ng'enbubi ezo zigira ogenda okuwulya nga abantu batandika okugamba mbu amaaso muleeko ayiseeko omusenyu ng'omukazi akaaba omusajja akaaba buntu bunsalasala naye tekubaako omusenyu gwaba gwayiseeko wabula embubi eziseera zigenda zikendeera n'olwekyo bw'obanga oyongedde okulya okra kino ekiseera kiba ntino kiri mu okra kiba tikikuyamba tulina patri esembayo mpozi ng'obudde bugenda gye twagala okunulako ng'ogyeko okujjanjaba amaaso gano mbadde kugamba nti gayamba okuba nino gabeera bulungi nnyo naye ate at the same time mu okra mulimu vitamin A ne beta carotines eziyamba okujjanjaba amaaso oba olidde ekiseerera oba olidde okra ensigo yennyini kaawa ojja kufunamu obujjanjabi bw'amaaso go amaaso agabadde gatalaba gasobole okuddawo okulaba obulungi ekifu okra agobeera ddala bulungi nnyo ekifu ku maaso nakutegeezaako ssebo nti nze nayambalako mu bbanga liri nga sinaba kugunjukira okra n'ennyambala ga lubindi okumala emyaka 18 naye wemala okugunjukira okuzuula okra ssebo ndowooza ndaba nti nze nasanyusa nnyo abantu juza embaale mu kanisa enkuba yagenda nejja bweti newajja kisikiza ng'ekibaddewo ku makya ga leero nebubanga obudde obuzibye
kakati ne tubako olunyi twagala okusoma tuli mu kanisa naye nga tewali asobola dugira kweganga ekizikiza nga kize kingi nnyo ne bagamba omuntu asoma nga teri kyemba nkwata bayibuli nze nenkola ki nensoma naye buli muntu nga yeewunyalaga ni omusajja gwakoze bwotyo ate osobola okubanga ogwolaba kubanga omusumba teyasobola abalala bonna bebaawate nga tebasobola ekatolera nyamba okubalaga nti Okra kyali testimony ennungi nnyo nti Okra yanzibula nanzigirako ddala ekifu nazzaayo amaaso gange mapupya nnyo ne gabanga ag'omwana omuto n'olwekyo abalala bonna mbazigirya ekigambo kya Okra ku maaso abalina ekifu ku maaso ekyo kitakoma Okra ajja kubayamba nnyo mubenga musobola okubeera obulungi. Twayogedde ku kigambo kya Okra okuyamba mu bigambo byonna bino naye Okra ayamba nnyo abakyala si bakyala bokka n'abaami kubanga mu bigambo by'ekisenge njagala nnyo abantu bakitegeere nti nno bwe tuba mu kisenge omwo ekigambo ekyo ekya fluids body fluids ziyamba nnyo 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 mu kuzaala abalimidde okuzaala n'abatanaba kuzaala naddala abaami tulina kyetuyita semen volume semen volume ejja kubeera increased bulungi nnyo singa olya Okra oyaseerera semen volume nungi nnyo njagala nkayiseewo abantu bakategeere nti mu baami abalemeddwa okufuna okuzaala nga problem esobola okuba nga dependence ku bungi bwa semen ge mazzi ago agali alkaline agasobola okuyamba okutambuza enkwaso nti singa nosanga usually kirimu nature nti omukyala ku cervix wali ku mumwa gwa nabaana yo Katonda yagiforminga nga eri very acidic era singa gwoyina enkwaso nga nyingi naye nga toyina semen volume egenda kuzitambuza bulungi nnyo ekidira kiba webalenyesewo nti yo eri ku cervical mucus ejja kwokya bwokya kubanga yo ebirabanga ebintu ebigenda okwonona system eri Katonda yagiteekawo to protect kakati kyaba ateekawo mu musajja semen amazzi ago agatambuza enkwaso nga gateekwa okubeera alkaline twatwogera ekigambo alkaline tegeeza ekisaabulula ki acid n'olwekyo kijja kukuuma enkwaso zo zitambule ziyitewo nga bamaze okusaabululawo bulungi nnyo zigende zikola omulimu ogwetaagisa okufunyisa omukyalo olubuto naye n'olwekyo abaami abalabika nti balina ekizibu ekya semen volume bw'oba obuuza okwekebeza tujja kubuulira ti semen volume neri wansi ojja kubanga osobolera ddala bulungi nnyo okukozesa Okra akuyambe okuincreasinga yo semen volume osobole okumalako ate n'abakyala ekigambo ekyo ndoza mukitegeera bulungi nnyo nti erigenda emugga lyetega okubanga ligira iseerera n'olwekyo ogenda ebyo babyogera bulungi nnyo okusabika kwetaagisa mu bintu bino naye nga Okra ayamba nnyo mu nsonga eyo yes naddala ekikoola kino ekiva ekyo kiyitirivu nnyo abantu bandibadde bakyettalira abo bannaffe abakyala n'abaami bonna mu ngeri eyo okusobola kulongoosa ekigambo kino sebo twagalayo akantu kamu nga tunakumalako yogerayo akakamu kokka osobola okugendako eri abamasimu bawulirize obulwadde obwa ulcers tewali kibujjanjaba bulungi nnyo mangu nga Okra naddala ekiva ekya Okra kubanga kyo kikola nga gamu enjogera gamu ndoozi omutegeera nekisiiringa off amabwa akati munda muli amabwa gano gatandika okujjanjabibwa n'olwekyo bonoba okozesezza amabwa Okra sauce powder nga ekimu ku bintu ebijjanjaba ulcers ojja kusucceedinga nnyo nti mpozi kyolina okwongerakaawo kwekali akantu akanatta akawuka ka Helicobacter pylori naye wano kyo kiba kimaze okuyamba okusiiringa amabwa gonna nosobola okujjanjaba amabwa g'omu lubuto obulungi ennyo bingi nnyo tujja biraba next time kubanga tukyalinayo ebikwata ku mubiiri ku lususu neki abaagala okulima n'olwekyo wiiki ejja tujja kusigala nga twogera ku Okra twongere abantu bategeeza Okra kyeki era kibayamba kitya
naye nga banayagala okulima bo beteeketeeke batandika okuswamula wiiki ejjo osomese ku in fact nze ndowooza nti bantandikiddewo na budde buno tekirina tolina bagambyeko nawuliddeko nga baga nti bannanga balima mugira mulinda eno si yenkuba ebyokula kati ali tabimanyi kasita okra afuna ground number ennungi okumera problem ya germination era tujja kinyonyolako kasamala okubuuka eri eddala kasita abuuka eddala ya germination najja atuuka waggulu wano fuuti nga emu okuva ku ttaka bbiri awo omusana ne bwe gujja gwenkana watya in fact ayogerwako nga the most drought resistant crop nti resisting drought banga dene nnyo ku kigambo ky'okulima nja kyogerako gye bujjakaawo week in fact lesson yeddako naye nga ensigo za okra bwe twetaaga nnyo okozese part gye twagala n'olwekyo bwe tubanga tuli bamu kugulako kubanga osooga nti anze nnima okra wange wakalya osobola okunoonya okra awalala wonna naye nga ayagala ffe tugule ensigo ezo jangu gye tulise bwe namba eri 077 ate ngaeyo eri ku whatsapp nti bonoba osobodde kuba ku namba eyo twongere okwogera ku kigambo kyokufuna ensigo kyokubiri obuuziza nti ayongeza ku nkwaso twogedde ku kigambo kya semen volume enkwaso ndala ne semen volume nayo ndala ebirala mulungi nyoke mu kuyamba okudeveloping up ekintu ekyenkwaso naye nga okwongeza obungi bw'enkwaso waliwo ebintu birala bingi nnyo bitwagala otegeere era byojja okubanga okozesa n'essebo eyanziza mwami Lwanga okugulu kumuluma okuva mu kiwato ono ayogerera ddala ku bulwadde obwa siyatika ne bukkirira wansi abuuza nti nkozese okra wateeka mu kigambo ky'okujjanjaba obulwadde obwo bwa siyatika nga ojja kukozesa ne fenugreek ate sebo ojja kukozesa ne ka black seed oil ate tuyina akasinza okukwatayo obulungi ennyo mu babiro ke bayita clove oil oba oil wa kalafu yesebo n'olwekyo omwami Lwanga awo nkumaliddeyo byenjagala okozese naye nga okra teeka omukozese tukufuna tutya musawo obuuza n'engeri gy'okumukozesa kumulya mumba kumukola mutya okra bw'onooba omukozesa osobola n'okukozesa obukozesa mu mazzi mu mukyayi ojja kuteeka mu mazzi agokya okozese ekijiko nga kimu babiri buli lwoba yagadde okumukozesa ajja kwanguwakaawo mu bungi mu bwangu kubanga munva osobola okuteekamu akatundu katono ate abalala bw'atabuka n'atandika okuseereza enva ate nga bagamba tebazaagala biseeredde nnyo n'olwekyo ojja mukozesa mu ngeri y'amazzi ojja kubanga osobola bw'ova wano ogenda mukono bw'ova wano sebo ngenda mukono mpaka ssaawa emu mpaka ssaawa emu ate enkya ntukeerako ziba ssaawa emu n'ekitundu nga tuli awo mpaka ssaawa 8 then abannaffe abali maluku adra tulina embaale embaale tuli mu kifo kyaffe kye bayita maluku adra buli Sunday ne Monday ku makya tubeerayo ate ebujiri ekumi tubeerayo ku Monday akawungeezi